Nomanima office tojabe nga yakabi alhamdulillah ate nebisingako bichaja so NtulaBwayi kyatunyumiza gwe sobo toyina challenges zosanza so tugamba omuntu atubona ko lwaleno ntibajja mu mulimu gwo Katumwa asubirayo challenge okuleka omuli azamanyi sanga ze twagala okumanya challenge ze ngamba obando eyo abantu abasenga tebagala tuwa balance wafu abantu abali omusasule bana by the way kiruma enno kiruma lwakuba wa raising the tekibanga mu kati enno abo ebifaananyi nti bwakuwaaka ayina okunona ontegedde nti wakuwaako nojja ku site then okunona akuwa balance bwe wali kasitoma okuba empiro omuntu alabanga kyoba naye kyabadde asobola tuwesanga ng'oli seba akulumya akasente ko ng'amaliridde tuwe sente zaffe ekitegeera because our hustle is also naffe tulina betulabirira ate oluusi omutasasula oluusi tetumanya nti naffe tukola wesanga nga okoze emikolo 10 naye ng'embeera ekyali yeero oba tukikole bwe tuti bwakuwa deposit bw'otuuka ku mukolo nga tonnakola akusasule oba otuuse waliwo abeebulankanya ati nawe tokola n'agamba kati wemba nakuwaddeko deposit kyogaa ziri ziyinza okunnema nga nawe tokola omugambe this is the way we do our things bwe ntuuka ku venue sasula balance nzikiriza omuntu taba musasuzi bekankubuulire taba bwezi musasuzi aba bwezi muli az'amaanyi kuba amazima g'omuntu oba omanyaze you have to be free n'omuwa balance we kale ne bw'oba oluddewo ng'omanyi nti ojja muwulira amazima kubanga nzikiriza omukolo okuvuga speed babawo ebintu ebigwawo nga tebiraze oba oliawo ne bagamba obutebe bubuzeeko ne bakozesaako kasente ko naye nga yabadde balance okitegeera naye ng'omuntu omusasuzi nzikiriza kasita service provider atuuka kuba olwedde aba amaze otutuuka confirmation amaze okulaga nti ati she is ready to work ntuwe sente zaffe omusasule kyogere nga batiwuli naffe bannanga naffe oyogere naffe kuba kubiba ebifaananyi naye ssebo ebifaananyi babikuba oli n'agaana okudda ne bibeeramu mu kompyuta neweebuuza kati wabikwa nejjukira otaddemu obudde bwoto sente deposit gyakuwaddeko olumu nga temalaayo obudde bwo bwe wamaze nayo okoze okusoomooza okulala nze kwendaba bakasitoma abarelating otugeze omuntu nakubuuza okolera sente mmeka then n'omugamba oba nkolera $5,000 nagamba gitya sha ze nyina 10 kama katonda wange range eyo okay tekiba nti kinaye mulimu kasitoma aboogera arrogant kati waliwo yankubira naŋŋamba nina omukolo ennansana nemugamba ye papa okolera mmeka nemugamba tubanga tuli tiimu give me 1.5 nagamba gwe tunonanga omugole iye era namugamba papa ndowooza okubidde mukyalo sajja n'alemerako nankubira naŋŋamba gyebaleko kale njagala kyoze nebeki ayimbira meka nemugamba biri kitono era nga gwe tunona naye nawulira nga kale nze mukutegeera okwange nalabanga musumbuyi naye nga kiraga nti ne ku mukolo tajja kuwa balance newaba akuwaddeko deposit olaba kalubiza temunnakola business kati olusinga mumaze ogikola nga amaze okulaba wekyanzeemu awala olya byangu era akuganja kukulaba so abantu abamu tugambe nti bayisaamu amaaso emirimu gy'abanaabwe bwe kityo naye kibeera ku kikula kya muntu kuba si buli omuntu ayisaamu omulimu gw'omuntu kuba nze mba nali manyi nti abasomye batakikola oba nali manyi abati naye kyaka kiba kikula kya muntu nga kimulimu ye munda mu mutima omutima gwe teguli pure oba free naye ayagala nnyo ebyo wali ebyonoonese so okoze kampani birungi ki byofunyeemu sofa funyeemu emikwano egyakabi I reached my dream koze videos nange ndi boss kozeko ne video some projects with your steady and Chameleon. The song is called Energy. Nkolako project ya weekend ya Kenzo. Bado nenyimba ezijja maaso awo project wefeeki naye erimu kujja I'm just steady erimu kujja maaso awo okay because I'm purely black man from
suggested his plan. Chincho. So ngovude ku Katumwa kutwala kati sebo oli video vixen. Era dancer just. Dancer. Kati group yo oji training kuzina. Specifically mu bya Mukolo, Kwanjula, Mbaga, then kumbaga we perform Lingala. Just we were Lingala performance. Never have nyuma. Yo. Na joba nonjikirizo kuzina. Tewali buzibu. Mu mbeera eno gy'olimu wejjusako gamba nti nno singa kale naddayo oba ogira n'ogamba oba kale singa namaliriza okusoma kwange amawulire. Nkyejjusa kozi omuntu asomye tabanga atasomye. Naye oluusi bw'obeera omugezi babaawo ebintu nga kuba okusoma they give you knowledge. Naye ate oluusi bakuwa half of it nga you have to try out the best way. Kati nze neesanze nga singa mbadde nalina ebitabo byaye nga bijjudde bulungi ate nandiyanguddwa kati saawe n'okutuuka ku kyenali nkola kyenali njagala kozi osanga buli media platform gyogendako waliyo baana bewasomanga nabo abamu ogamba kale labayo kinnomamwe. But you're still young, just 24 years, you can still do it. So could I know so much? So keziweremuko teri yo sente ziwera zijja kuwera zenjagala zengumanyi nti nina limiti nga nti eno kati nzireyo nsoma. Okusoma is a process. Yakuddayo nsoma ezomanyi naye mu maaso awo naye kati omutwe gukyali bize tegusobola kutuula mu kirasi oba weerimbye anti wabaawo okwerimba wabaawo okwogera amazima n'okwerimba kati essaawa eno omutwe tegunnakakkanya kukyalimu empere nnyingi naye kati awo mu maaso awo ebitabo kuddayo n'obisoma. So tusuubire kulaba wa in 3 years because ndabye nga weeraba wala. Ekisooka ngenda kuba musajja mugagga myaka esatu kakwa musajja mugagga jakuba nyina emikwano nga n'emikwano gyange egisinga alisiko giyimukiddeko mu veini yange nga nkyusiza ku bulamu bw'abazadde bange kuba lisi kyekirooto kya buli muntu nga naaba nfudde kyendi abasinga ngezezaako okubaddiza naye nga tusobere projekiti nyingi nnyo ez'akabi kubanga ebikyajja bingi nnyo naye muvubuka aliyo teweenyuma mwana teweenyuma obulamu kkiriza busobola okukyuka naye obulamu okukyuka butandika naawe kubanga gwe butandika naawe n'abantu abalala babeera ready okulaba nti yes you're trying ogezaako omuntu ayagala nnyo omuntu agezaako so omuntu omukoze ennyo omuntu agezaako yegezaako okubuuza kino nkikole ntya bwe kiba kiganye funye ntya solution etamalamu kale omuntu yeetaaga omuntu akola ki agezaako se muntu akola ennyo because muzungu baga someone who is trying not hard working because if at all you're hard working it means you use a lot of energy. But if at all you're trying, you give promise every time to yourself. Ate chikuwane room ebuuza. Nebwe kasitoga nti kankole nnyo kikakasa nti ojja tuuka ekisera nga tokyawabulwa ologa nti nkola nnyo oba ogezaako naye tomorrow will be better than today. Eva yebeere ngombe kaki akatalekeka koyinza okugamba nti kano tekalekeka akatalekeka kwesiga Katonda zakeva sikaleka kuba oluusi okukkiriza kino kankibabulire n'abantu okukkiriza nga kali mu katalekekayo okukkiriza si kulaga abantu nabo nagamba nti nze nsaba nnyo era nze ndina sujida nsaala nnyo ntegedde but okukkiriza kuba ku mutima gw'omuntu because we've seen very many people nga tubalaba mu nzikiriza zonna oba kusaba oba mu busiraamu baki naye nga evil hearts ng'emitima gyabwe tegyagaliza leka Katonda akubeere ku mutima n'okukkiriza ate okkirize Katonda akolemu akolemu kyayagala wabula gwe si kyoyagala kubanga wesanga nga ogenda kukola ensobi y'amaanyi nnyo naye gweobeera ne Katonda oli agamba nti kola kino kitegeeza oba wakisabidde okirina mu birowoozo musiraamu oli mubulizi wanjiri si ekyo nze njogera olulimi lwemuntu ayinza okutegeera kubanga olinza okwogera oluwala bw'oli n'agamba yategeezezza ki naye nga bw'oyogera ku Katonda
asobola okitegeera. Ekibuuzo kyeninga kyebadde nabidde kiki lunaku kiro wali challenge oba lunaku kiro wafuna okuswazibwa mu mirimu gyo nga muli okamba olunaku sijja ddwerabira. I was embarrassed. Senga yankuba oluyi. Tufudde. Yankuba oluyi ku mukolo oyo. Ngali muli mu kidaala? Just twali mu nnyumba naye era bali be nayogeddeko ab'omutima embi naye nga nze nabifuula bya bulijjo. Just yalina Katumwa we nga tuze ku mukolo babimanyi. Sobola okuba nga oli Katumwa then wabawo ne Katumwa omulala gwe baleeta ne mba babiri. Kati nze waliwo ku ludda lw'abako baali bampadde akajja kange. Kati bwe nakuba endongo yange ne bakuba enduulu omukyala yalowooza kiraako owe yakutte. Kumbe eddala kiddala nkitambudde. Kati accidentally mu kuyingira ennyumba ngenda nninnya ku gomesi obimanyi ebyaffe waliwo webeera nga rush hour. Yakubasira kyannuma nno kubanga si ekintu kyogamba nti oba okisuubira kinyiiza olaba ogwa bubi wekka face n'okikuba ku ttaka n'onyiiga kati omuntu akubye olwo naye namutunuulira ekintu kyalinga nnyo ne muviira jasi namugamba ekyokoze kyakino ne muviira nensigala nga nzira ku mirimu gyange. Wakipikinga otya okuddamu okuba nti oyambala amaanyi okudda kuba remember bwe bakuba oluyi bakubidde mbantu you feel embarrassed. Nze nazze kukola. I love that. Ezo nkubi nazze kukola kati kigenda kujjawo kikati singa naawe omba omuddiza kitegeeza ate olukumi oyinza okuba essengawo Omugole okiddawo yakuba oli ne bakiranga kya bulijjo gwe n'omukuba omuwumi ne bakuteeka mu komera. But after ng'omukolo guwedde she came to me agamba so kinampayo emitwalo ye kenyini ate ani aba yafuna musawo gwe siraapu eyabiri ogimanyi wabula okugamba bulyogenda bakuba esiraapu bamale bazaze. So olunaku lero tubadde ne NtulaBwayi ono nno Katumwa omulimu ogwa Katumwa bade gwatandika ng'obusaaga but these days man omukolo kubanga omukolo teguliko Katumwa kubanga okutali mukolo. Nati kati ffe tuleeta mu vibe lwakuba munnange waliwo abakiyitiriza obaazi benyiza okugamba naye at least vibe tugicontrol kyongeremu vibe eri minimized. Ntegeera Katumwa oba oleeta ssenga leeta ssenga ate kyekikusabisa amudemi yayo awo nnyimba za bandi zezikolawo ate most especially kive ne kuba Katumwa bokka ne badijje baselekta abakuba music. Si kirungi kukola mukolo n'otamanya basics za mukolo. Oyinza okuleeta nga Katumwa mulungi ekyokukola akimanyi naye nga dijje agenda mukubira ennyimba ezitakwatagana kakitegeeza Katumwa tayinza kuyimirira kusonga mu dijje mu provoking. Ontegeera era ojja kwesanga naye agendera mu vibe yakaki naye nga at least ko bw'amanya nti nno akubye oluyimba olujja ewange kanaffe mu kubuuza waliwo ennyimba zetutakubanga nga tezirina meaning ya mukolo nti mubaamu ennyimba nga zo za vibe waba oluyimba nga lwalaavu nga lunyuma ali nootoyinza kukuba luyimba ate nga lwabbaala muki ku mukolo kitegeeza ate olina kyokola ki olina ekifaananyi gwe kyoteeta ate kitaliiwo naye nga oba omanyi nti abawala babakubira zino abavubuka zino basenga zino omugole zino bajjajja bajja kubuuza bwe batyo kitegeera kati nze ntulo nsuubira okubuukabuuka nga bajjajja be bajja era bw'oteeka okuzaala kujaagana era tugakola kuki wala omukolo gumu gwe naliko dijje nakuba oluyimba mwogezi namugamba ojja kukuba gwa muwalawo alina ekigambo kyeyayogerawo nsobola kyogera yamugamba ojja sikuba ku gwa muwalawo wano tuli ku gwa muwala wange nga n'ekirala mpozi ekireeta ebyo competition yaffe teriheredde abasinga babiteekamu mifitina etajja nti bwamanya nti gundi bamulikomendenze ku mukolo ntegeera natandika omwogerera oyo anaakola oyo akola kino then omuntu oyo nafokasinga nnyo ku weaknesses z'oyo omuntu natamanya nti ate omuntu oyo aba amusinga oli n'agamba twafunye omwogezi bwati ayo anaayogera twafunye gundi bwati oyabba kino ontegeera kati oluusi ebintu ebyo bijjayo weaknesses zaffe mu field mwe tuli naye nga kisingako omuntu netweyagaliza nze kyenyinza okugamba weewaawo oyo neyabadde NtulaBwayi ono Katumwa ku emikolo gyonna gyonna ennaku zino tetukola ddala okwanjula twetagako abantu aba entertainment era nga NtulaBwayi y'omu ku abo abanyumisa emikolo gy'abantu
omugole yenna ng'ogenda okukola omukolo kano kalowoozo sooka otuule manya biki bye weetaaga ku mukolo. Manya neetaaga katumwa, neetaaga w'ebifaananyi, neetaaga DJ, neetaaga omwogezi. Kikuyambako okubeera ng'otuuka ku mukolo gwo nga tofuna kusoomoozebwa. Ate n'abantu bano tubawe ssente zaabwe nga we bazoogedde. Omuntu okoze naye nagamba obukadde 3 n'okkiriza nti yo obukadde 3 ate atuuka ku mukolo omuwaddeko akakadde kamu kitundu ndala njazikuwa tozimuwadde. Ebyo byebikolimo bye mugenda nabyo mu maka gammwe ne mutuuka mu bufumbo ne bugaana lwansonga omuntu yakukolimira wagenda n'esente ze. So okwewala ebintu ebyo tumanye ki kye weetaaga. Make the proper plan before the wedding or before the introduction in time. Before you know mukolo, go making like 3 months prior. Chija kuyambako kuba nti oweyagalira mukolo gwo ogunyumirwa ate nga na buli muntu yenna gw'oyagala abe ku mukolo gwo agubaddeko. Tokola mukolo ng'omanyi togenda kusobola kusasula aba service providers. Kigenda kuleetera stress. Obeere ku mukolo ng'oli stress. Mukolo si ssente, omukolo bumalirivu. Aba King Montage Studio ebyo byonna nno tubikolako tusobola okutegekera omukolo gwonna gw'ogwagala. Katugambe nti oli eyo osobeddwa ogamba singa bwe nsobola nnemereddwa okupulaningira omukolo gwange. Aba King Montage tupulaninga emikolo tetugukolera nga bw'oyagala. Bw'obanga oyagala mbaga, oyagala kwanjula naye nga bikulemye okuteekateeka, ffe wano weetuli tuli ba wedding planners, tuli ba introduction planners, ate ng'ovudde ne ku ekyo tukwata emikolo gyo nga bw'ogyagala. I'm telling you not to regret this. Bwe twesige bwesize tugenda kuwa ekyo kyennyini kye weetaaga. We are called the King Montage Studio. Era be bateekamu sheno ssente. Tusangibwawo e Nankula ku Bitaala ku Kizimbe Prime Complex ku level 3 room number D04. Just come and number is 0702 10 4125 0702 10 4125. Amanya Maria Dana Namiro bw'obadde nayo olunaku lwaleero mu program toli weka wamu n'omwana NtulaBwayi yabaddewo leero okubeera nga tusharinga naye story. I think you've learned something from his story. Ng'oli eyo teweenyoma. You can make your life better at any time as long as you believe in God and believe for the best. I love you so much. Keep on subscribing, keep on sharing, comment. We love you so much. Mukama abakuume. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankula ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.